ekya kamera kibi nti bamulese mu kamera naye ate era kirungi kyamuyambye kuba kati ye atalina bafaani abadde agenda baddi mu famasi basinga omaaza maama tuli bazira nfe tumanyi okulwa n'entalo kati baŋŋambye akagambo kayansakata emiggo n'akola ki n'engweri omuwala baŋŋambye bamusakata emiggo n'agweri oba kadiri yaluwandiika ndowooza babadde abawala basatu baganda b'omuwala Nashiba nga Nashiba waali sisita we n'agamba abadde mukyala mukulu n'aŋŋamba Shamimu oyo omusajja yatutegesa ekukyala teyalabikako nenzijukira akayimba ka Chozeni nga kalimu yantegesa emikolo n'atajja neŋŋamba kadi n'obuwandiisa awandiika simanyi neŋŋamba ebigambo ebiri mu luyimba nga bikwatagana na biri kwona ate yakkiriza ebintu biba bitono bye babagabanye kamyoni bye ebintu byokka byalina bagabanya enju yokka nnyumba yokka gye yasabye ayika yerika amaanyi ge wano abaana omukwanako nnaku bbiri n'agamba obonkyawa tugabane kubasajja b'ennaku zino nnaku bbiri nagaabo ayinza bikuba olaba bawa myaka 15 nemwerega n'ebintu naye omuwa kyeri abantu basindika nti nno batuvume nze ekikosiina buzibu seimo nze buli omu namugambanga kambizzeeyo ewa munno nze era ogwanga omulimu gwali awo kubijja wa opshifa bitwalira sheri bijja wa sheri biddiza opshifa saatuulamu nti oba mpummulemu nti oba mbirowoozeeko nnyongeremu buli omu olwabimpanga era abantu bandabanga amalima yandaba mu nsi ey'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala abakyala muli b'amaanyi mulina obusobozi muli balungi ate bakozi nnyo twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleeze omumuligo nga 23 ogw'omunaana 2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi okuyingira emitwalo 5 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8 jjukira buli nnusu eyamba Hijab Nation empowering Muslim women biwagiddwa Mimi's Glamour Palace Right Now Print Creations E-Corp Juice Sanctuary Mami Gadgets Flory Flower World Jeje Sounds wamu ne Rashida Veils and Makeup. YouTube enaku zino mugeya obudde mu kyokuntuga omenya so kutwano saa 2 nga ninda gwe Shamimu omukulu akwatira mukazi we kantu atuweereze mukazi we atwagala nnyo mukazi we yakola atya atwagala nnyo kwata taata ogge atwade ku sente ate so tuwe ku sente kulwa mukyalawo we kusere kulwa mukazi wo wakati kino kyoli mu kukola ekiro kyole bagendera kukola ka 100% bagenda kujjamu kata sovas omukazi agenda kujjamu agenda kugamba baby nabo wabalabye kale sebu sajja bakolerera obufombo bannaye kati agambye atya kyala wange olaba baagala nnyo badde nsaba nkwateyo akantu mugambe nti mbalabye kale ugamba otya
naye ndudde nnyo simanyi lwaki tongambye essole tutandika bulungi nga siri munyeevu mukwano nazadde obwedda ntudde mu linze ntubedda ntudde mu nga lwaki otula mu mmotoka nga wano we tukolera lwaki nzija nkulindire wano eno ate tukolera wa nkuwulira nakuwulira onkubidde essimu ng'oli awo nga n'omusirikale tugende mu parking oyomba nga batalina bugundi bwa tugende mu parking ndaba woyagala tukolere sijja kusobola ono mwana taafe era ayambadde ebiwanvu taafe ndaba bwafaanana alinga omununemu ebyeni kiwa oyo Lawrence kiyinza kuba kizibu ki ekimutuusizza ku mbeera eyo ebimunyumidde naye mulabi naye oyo mwana alina okwekuuma ekuuma ennyo teyeetaaga lumwa siriimu lwaki olaba afaananyi walo nga si mulwadde yeetaaga lumwa siriimu wadde siriimu tasosola naye alina ebbina kasita liriwa liiryo tunulayo totya mukazi wo wano bulijjo obiraba nga ate kuli kamera liriwa musiibo nga nkuggyemu kuki neno Shamimu weekuumidde mu mbeera ezo oyongera okyogera buli kakyero okyogera buli kaseera later your wife will get to realize that omulimba we are meant to be ate bano bali kuki mugenda teekako omizindaalo naye baaba onoonyeza akantu bayoutuba bape batadde obwongo ono mufuusa alese mufuusa mufuusa ezo niigiinanga zadda lusizi baayitanga yebo kale ekizindalo kyo kikola ki akimanyi lwanaleka music bajjamu kuba copyright simanyi naye tumulindeko mu striking tunaamuwa amagezi engeri yojizza ataddemu engato ekola ssente esi gye bayita abuduluzi show ng'oli otya mukawalaata bagenze ku poliisi oli omuwala bakubidde oli omuwala omanyi Namukasa yakubidde anti omwami yamugambye don't take that lightly namugamba so okuyamba yesaimo kuba abamukubidde omanyi bwa mirundi egyo owesiganga nnyo Shamimu bw'agambanga nti nja kukutta weebake kubanga kukusanga akola ki amanyiwo ne Shamimu omukola ki omumanyi weeraliikiranga nnyo omuntu akwewerera okukola ekintu nga tomukola ki so babadde mutuufe weeraliikiranga nnyo omuntu agamba nti nja kukola ekintu nga tomumanyi kubanga asobola n'okuba nga ali omu ku bali ng'ate tomumanyi kuba yabadde tamumanyi otegedde bulungi kaakati the better you come out n'okyogera kyekisinga kubanga bw'okisirikira omanyi kyoba ekirowoozo kyakyakirina nga luli kyolwo n'akuyiira asidi ate yayogedde ekigambo ekinene kubanga ensonga eyo essaawa zino ekula bukuzi nti luli omuwala abadde Namukasa anyumyako binyumye kati yabitaddemu action n'akwata n'omwana n'amutwala ewaani ewa Balamu kakati nannyini kirowoozo kye olowooza kyakoma walinga ayogera so kati ono agenda oyiira Namukasa asidi anyigiddeko Becky ontegedde bulungi kakati buli bw'okisirikira n'ogamba abo basiru teyasirise nokyeŋŋamba agala kitwekinga for granted naye nze nemuga neza nasose nomuga nemuga omuntu yenna akusubiza okuyiira asidi aba mutemu ne gyakijja aba asobola omukuyiira ate era mubeereko bw'olaba Bakadama banne era nabo batandika okugoyinga against her omuntu wabeera n'ekirowoozo kye nga kiri mu ye tafuna budde kikubaganyako birowoozo nakirowoozaako nti naye kyendowooza kituufu simanyi bbeeyi ya asidi kubanga asidi abeera wa baatule gwe mmanyi tasobola kubanga aweza emitwalo 10 n'ayiwa situsuubira nti yeetaaga emitwalo egiwera abiri oba okitegeera tagiweza yabadde Kadama namba ya Kadama naye ate basobola okubanga waliwo yeekwese mu Kadama nga yakozesezza eyo namba waliwo asobola okubanga yeekwese mu Kadama
anti kati enamba gy'olina owa Namukasa. Nammwe byonna nabimuwadde. Bambi we bambi. Byonna nabimuwadde. Kuba ekintu kyabadde kinene ekyo ssebo. Kinene naye tekyetaaga kusirikirwa. Kusirikirwa otegeeza ki? Nti singa Shamimu aba akwewerera nti Simon nja kutta weebake. Kuba buli wayagala okusanga amanyiwo. Kubanga Shamimu omumanyi. Oba ntegeera. Era obasaana okugamba nti naku zino Shamimu ng'akola bw'ati ne bw'ati. Ne bw'owulira amaloboozi ga waliwo ayagala okutta nga tomumanyi. You can't keep quiet. Kubanga bw'osirika. Muntu akuttira. Akutta. Kati gwe yakubidde bukubiza out of the blue. Akutta. Tomubuuza na linnya lye. N'ennamba ze tuzirina. Kuba yeetaaga ekyo kintu. Wanze nagezaako okusiima omuwala omubuuza nga neefulanga emboozi atagimanyi. Omuwala kaakati Namukasa yayingidde mu nsonga zino omukazi ye bamuwa obuyambi ekyo tayagala kiwulira. Yayagala ekigambo kimu bave ku chosen bit. Kaakati Namukasa yakako omuwala okwogera ekyo tayagala kukyogera. Ye kyawulira kiri ekyo ye omutima gumugamba. Namukasa yeesiba ku ki? Ku chosen. Kaakati omuntu bw'atyo mubi. Yayina wasibidde. Ontegedde bulungi. Tawuliriza sayidi ndala. Thank you. Era yawulira nga ye mutuufu. Ate ayagala bamukkiririze mu ye mutuufu. Akati akkiririza mbalala bawuliriza. Ne mu kaseera omuwala we yaviiridde ensi yonna negamba nti ono ye mukazi wa Kadiri. Era ye akyali ku kintu kimu. Kati yakyakimulowooza Namukasa akuba chosen. Thank you. Kakati oyo obwo bwe bubi bwe. Mubi nnyo. Ate kati oyo mutemu. Otegedde bulungi. Muntu bw'atyo mutemu. Kati bw'omuleka Namukasa don't take that issue. Bw'omuleka mu nsi eri ntya bano basiru bampeereza message. Tomanyi step ye ekola ki? Muntu akuyiira asidi. Ekyokubiri ennaku zino abantu balwana entalo nga bayita mu bantu abalala. Bulungi nnyo. Bulungi nnyo. Ate Namukasa bamusasuzaako dda ssente anti. Bayita mu bantu abalala naye ng'ekibuuzo bwe tugenda tutunuulira ensonga waliwo ensonga ey'okwogerako bateriiwo. Ekyokubiri omuwagizi wandikomyewo mu bulamu bwaki. Okitegeera. Because kati obeera otya nga ggwe oli mu faani. Naye nga ggwe faani toyagala na kuwuliriza. Oba n'ogamba mpagira omuntu wange naye naye ayinamu wano we yakozeemu ki? Ani kati nze kale kankwewe. N'ofunako ne limiti. Otandika otya okuba ng'otandika. Bafaani abatuufu bampeerezza kati kankulage wano. Kugamba abantu nti ogenda bayiira asidi. Ate nga mukazi. Ate nga naawe oli single mother. Naye single mother. Naye ng'okyowooza nti waba mukazi baamuleka bajja afune tiketi ajje. Ani yabaga nti buli omu agenda funa tiketi? Maani. Naye bannange Uganda eno ejjudde abantu abeewa eddembe. Ssebo yasookera ku makya n'ayiira mu nnaasi. Kyekyo kye nkugamba nti kyova olaba. Oba ffenna tewali amumanyi. Kyekyo nti mu ndaba y'omuntu etandikira kasobola okugamba sema wadde tofulumya odi eyo. Naye mu nsi muno. Wamma wali ose n'ogifulumya. Mu nsi muno. Bw'amumuyiira n'ogaakale banne baakindabula. Oli yampereza audio n'egifula. Omanyi ekintu ekisobola okugwa ku muntu n'ogamba nti n'ogaakale singa namuyamba. Kubanga mu bulamu obwa bulijjo ogamba okireka naye ekibuuzo. Kati nze kyamproperty nze audio yazimpa luli. Naye ne wano Namukasa nga baakatandika. Ne wano nga ebituufu byeyongedde okuvaayo era ng'akyali ku kiri. Tajjeemu kigere. Kati ng'ekizibu akyogera tetumumanyi. Kibi nnyo okuba ng'odduka naye nga goba tomumanyi. Simu terinaako profile pic. Oba bano abateekako nga bigambo. Yeze munaakampeereza okalaba. N'agamba nice. Kati he is not also remorseful of what. Oba kitegedde? Kitegeezo ali mwetegefu okutta Namukasa. Kitegedde? Lwakuba ne Namukasa tagenda kuva ku ki? Ataddeyo n'ekifaananyi ky'abamoddo bangoye. Okategedde? Kakati tosobola kudiiringa na muntu ono ng'odiiringa naye mu inbox tebakulimba. You can't. It is either kijja mu public fola abantu ne bamugamba naye kyokola si kituufu. Oba aba investigation because it can bisobola okunoonyerezebwako. Bisobola bulungi era Namukasa tossa mukono. Naye ate nga mu byonna. Yogayo mutegedde. Ate wayambadde gomesi. Nange mutegedde. Naye mu byonna abantu baffe nze kyenjagala obbawabulako. Ensi teggwa n'amaanyi. Nze ate kyakyandi mu kulaba Simon.
Abannayuganda bali mu kukwata bannamawulire kwagala bag mukole story bwe bajagala mu direction bwe bajagalamu ne kye basuubira gwe kye bakusuubira okukola kye baagala okole ki bwe babanga story eri ku kakitwale nti kale kangereze kwatanyiige mu kyali wange teri ku karo nantongo bakusuubira okubanga oli ku saidi yaabwe bo majority abangi kwe bali gwe ne booba entegeerayo ndala gwe sayimo nga gwe olina direction mwolabamu ekintu kyo nga bootera okukola mu nze nentegeera yange mu nsonga eno eri bweti ekyo tebakikola ki baagala majority bonna abangi kwe bali saidi naawe sayima agenda okukola story kwoba oyimirira ne bw'oba ndowooza yekugamba kirala otye ogambe abantu bonna bali ku saidi eno bwe nayimirira saidi eno ensi tenkube kati bw'otayimirira nabo bakulabanga ggwe atabawuliriza atakoze kye baagala kyova ebisaero ebisinga abantu bakkuba kuba endowooza yeggwe ku bintu ebisinga eba ndala bo babaagala olowoozenga bo kati sayima ekikutaanya nti wagaana okugenda n'abawagizi gwe buli ssaawa oba n'endowooza yo ojjeera n'okyogera nti endowooza yange ku kino leero eri bweti kati abantu ne bagamba naye gwe kasajja gwe wagaana okutegeera because baagala oyimirye mu sitandi yaabwe ekitali kituufu we bakuwaana buli kaseera lwe bali kuvuma gwakola ki kati abantu babadde baagala buli muntu abeere ku saidi ya Chosen Becky ekitasoboka ate n'ekyokubiri kati ffe ng'abamu of course kale amawulire gaakyukamu nti tuwa fakisi ne tuteekamu sataya ebintu bisobole okutambula naye bwe tuddayo mu mazima ga byonna tewali alina buzibu ku Chosen Becky tewali simanyi lwaki abantu balowooza nti buli agezaako okukola story ku Nashibu oba anaanoonya Amiri n'omukolako singa aba agikuwadde bagenda kugamba olwana Chosen kyokka gg'onoonya kubalansinga story yo kiveeyo naye n'ekyokubiri omanyi ensi eno ogiraba nze ensonga lwaki siwagira injustice gyonna weerabikidde nti esobola okuvvuunuka neggukira mu nze bwe tubanga Chosen Becky ekisooka okweyita namwandu osobola okubeera proud namwandu in respect of your late husband naye ate waliwo process gye wayitamu okufuuka ki namwandu kati n'okubeera single mother kyokka ate nno nakyo nze nkiwakanya wano mu Uganda ba single mother batono Shamir omuntu ne woobanga ofuna nusu 10 okuva ew'omusajja oba single mother batandika okuvaako oba tokyali single mother muba bazadde abakola cooperative ontegera bulungi just tuyinza ogamba nti cooperating yammwe teri balance nti ono omala mwegayiriro wagoba misinde kati naye kale katukireke wali w'okyagala mu basingle mother kitegeeza nti ekikuguddeko towandikyagaliza mukazi muki mulala era nze against omuntu ali mu kwataakinga relationship yaabwe mubaleke nze nange ndi against omuntu yenna akuba Aminani Sekajji ne mukyala we ku mukwano gwabe baleke naye wano eno nze nange we nasimbye essira ne ŋŋamba lwaki abaana tebabawa buki wandibadde kyakulabirako era Chosen Becky yandibadde ng'akwata akazi nagamba bannanga abasajja mukazi wo ne woba oyawukanye naye erabirira abaana bo kubanga okwawukana n'omuntu kiri nnomo ng'abakaddiri bakola ki bali bulungi naye kitegeeza tuba tuli mu kuzimba injustice mu bulamu bwa bulijjo ono tumuwadde ono tumugjeeko okakasa ddala wabanga abaana bakaddiri kituufu tebalina buyambi tugwanidde okukalakata Amiri bw'abanga ate nga ye Amiri yali atuwaddeko ne ku risiiti eza fiizi nzirina ne mu simu yange nange so kati bwenkanya bwensaba tuwogereko naawe omuwala ali eyo saagala obeereyo mu kwenyumiriza mu basingle mother tuli eno Saudi Arabia nti naawe funa visa si gwe wandyagadde kubeera Saudi eyo nga n'abaana bo tubalabako teri musikazi atayagala kubanga omusajja alabirira abaana ne bw'aba abawa omutwalo gumu kikusanyusa abawaayo omutwalo tegedde bulungi kyekyo kinabadde maga nti banomalizinze okugamba nti buli omufuna visa totutawaanya naye ffe nga twazifuna balinga abagamba nti nze ofumbo nga bwannema naye kabukuleme nti nze ng'emirimu gyannema naye kagikuleme mulinga abeenyumiriza mu kuba nti mwagenda ebweru ate nga bamu tebaagendayo lwa mirembe baagendayo lwa mbeera nti egaanye kanfune visa bwe tuba tukyasobola okukirwana because kaddiri alina ssente Chosen Becky yatugamba naye kirala bwe tuba twogera ku trip ya Chosen Becky sagala mwe contradicting bwe twogera ku trip ya Chosen Becky ne tugamba Chosen yagisasudde munyiiga nnyo
kitegeeza nti mukikkiriza nti kadi asobola okwafoodinga sente ezo w'ogulira tiketi osobola kufissawo mitwalo 2 n'ogalekera omukazi gabalabirire kuba nze omuwala nabadde naye wano kasigundi Simon awo nga ze ne bannamukasa nga tulina omugagga amwagala ng'omuwala oli Simon mu reality ebyaddala bwe nnamulabye bwe nti nze omanyisa otunulya omuntu ne mmanya nti oyo omusajja abadde amugamba n'amuddamu oyo omusajja abadde amugamba naye nga tebasobola kukwatagana kali akawala omwami Ssekajja yabadde asobola okukategeerera like kye bakoogerako nti kato va ku myaka ayinza okuba gye bayogedde si gyejjo ngoba bakyongeddemu wali mu story naye omuwala muto era Simon bw'onoomulabako maaso ku maaso ojja tegeera nti ono omuwala omusajja yina asobola omufuga nti omusajja asobola n'omugala tojja mu kamera n'atakola ki era oyo omuwala nkubuulira wiiki eri ewedde nabuuza Namukasa lwaki temukola story y'omuwala n'ekola ki n'ebalansinga naga omuwala yatumma interview ne maama we n'agaana omuwala oyo yamala kuba masimu nga bamukwata ne bamugamba nze nannyini musajja obadde otegeeza ki obadde ogamba ki baamuleka mu nnyumba nga bamubanja rent ne bamubba naye babbamu bintu bya musajja byokka musajja yajjamu ebintu bye naye babbi be bajja si musajja nti yajja direct n'ajjamu ebintu bya ababbi bajja ne batwala buli kimu naye nga bajjamu kya musajja nekiri nti omusajja yakigula okitegedde naye kati gwotunulyako akawala bwe kati mu myaka egyo kale ne bwe kabanga bagamba nti kali 19 naye kale tugambe kali 23 okakasa nti omuwala heartbreak gye yatuuseko nga alina omwana wa mwaka gumu omulese mu nnyumba asula mu pharmacy kuba baganda bejjo babiri be bazze nga bamutwala nga ne maama we atutta abaana omanyi omuwala kyayitamu lwakuba nti nno oli ayina abantu tikyoze Becky ayina bafaani katono omuwala talina bafaani ekya kamera kibi nti bamulese mu kamera naye ate era kirungi kyamuyambye kuba kati ye atalina bafaani abadde agenda vaddi mu pharmacy omanyi nze mbaddeko mu mboozi ezifaanaganako bwe zityo kyova olaba nti nze kino era kigambira wano muwe nnyo abo wagizi b'omuyimbi Alien Skin ekitiibwa nze ekyo nkigamba lwaki mubawe nnyo ekitiibwa muve kuba nababeera mu comment section bwe nakola emboozi ya mukyala wa Alien Skin wagikola saafunayo muntu mulala nafuna bawagizi bokka bagamba ki Simon tubadde tusaba tuyamba omukyalo oyo ffe tulina kye tulabye osanga papa ali kiraba olulala olujja mu maaso eyo kati bo baategeera ne bagaga tukubire Simon naye nga tebakubira kuvuma tebakubira kuyomba nyamba omwala we bambi tadda mu kamera nga bamujja mu kamera omuntu wabe bamwagala okuva ku ntobo y'omutima naye n'ebyensi babimanyi bwe bitambula ate abakimanyi n'omuyimbi waabwe muntu ontegera bulungi basobola nabo bakikkiriza n'omwala asobola obbanga alina obukyamu n'omanyi nti waliwo obusungu obujja nga bulina ekintu ekibupise nga lwe ekibupise ng'omuntu akulekedde kyakusalawo omukazi ne mujja ku lunaku lw'abagenyi bazze okukyala n'ayasayasaawo ebintu n'akubaakuba abaana bava ne bagamba omusajja oba yawasa kiki naye omuntu alina amagezi agamba nga tetunnadda ku mukazi ono eyasiyasizza n'okubaakuba abaana kyekyamunyiizizza ndimumanyi yes kyeyakoze kinyiiza naye tumuwe second thought twogereko naye ogenda okumuwuliriza nga kituufu kyeyakoze kibi nnyira n'abantu bagenze n'ekifaananyi ekibi naye nga naye ku mutima abadde afa zegambye era nze abawagizi b'omusajja natuka ne mbakola bwe nti nali sikirabangako abalala bonna abali ku sayidi emujjonkera eyampeeza mesajja yayagala kukwana mukazi sayime mukazi mututerekere buterekeze oyo omukazi mulungi oli amuzanyisa yabona maana ne mu blocking nga siri kuba siri gwe omanyi Simon nakulabye ejjongo oyogera n'ogamba bannaye byonna biri awo naye okulabirira abaana kintu kikulu naye ndaba abakuvuma mu comments naye nina omuganda w'omuwala oyo bandaza ekifaananyi ky'omuwala oyo before nga talinazaala
baganda b'omuwala singa abaddewo okwo olaba Kurutumuzaata bweyenkana obuwanvu agamba height ne size. Yes. Kati yo muwala ye like wato ayine bina baganda be kati bandaze ekifaananyi ky'omuwala nga bwati bwe yali ne mbabuuzaako gadde ettuuka ku kino nti olunaku lwe yasooka ozzaala like yasesema nnyo ate yali yakamaze ate era n'addamu n'akola ki n'azaala ono gw'alina ate ono gw'alina alabiddeko ebizibu bingi nnyo. Muganda w'omuwala omuwala yali munene ono gwe twogerako ng'alina akabina kakomere lina kati mutini naye alina akabina ke iye ne mbabuuza atuuka ddi okubanga amagumba gali kungulu gati nti amaze ebbanga ng'agamba abeewaabwe nti omusajja yakyuka naye ng'abeewaabwe tebakola ki kati abeewaabwe bakkiriza nga bamaze laba proposal naye muganda we alina ekigambo kye yagambye omuwala omuwala ebigambo bye bitini nnyo n'amugamba kasita ye yakkwana ate yali akwagala muleke okkirize nti yakoze eki yagenze omuganda w'omuwala n'aŋŋamba naye ffe kitwagala alabirire ki abaana be kubono takola ate yamubulookinga kati be byonna bwe babigattagatta ndowooza baatuuse ne bagaya ye tufaaki oba tugenda mawulire tugende kubanga Namukasa abadde agenda okukola ku mwalo we interview ne muganda Namukasa lwaki oteekamu famire ye like baganda be bakole ki bajjeemu tobatunuzaamu kamera muganda w'omuwala omu n'agasha mimfe tetukyalina kitufiirwa ono omwana abadde yeewamba budde bwe kiba kyetaaga tuteeka mu kamera tumubeererewo for now tuleme kuluuzinga waffe tujja tutuulamu ne mmanya kati bakooye okiraba nti omuntu asoonyigiriza abantu ne bakoowa kakati ebyo byonna bye tuyogera kati njala tukidde waliwe twakitandikidde omwana ow'obuwala kituufu gwe omusajja naye yakulekawo n'ofuna tiketi n'ogenda e Saudi Arabia naye kigenda kukomawa kye bayita ennaku kwe kukulira mu nnaku n'omwana wo n'agikuliramu kale keeyawukaneko bwe yakulumiranga ku muzigo nga mama we akuleka ku muzigo ne bannaaleka emmere ewa neighbor kale gwe kekuwo kemulume ng'emulumira mu apartment kale twawukanemuko naye ate tusobola okukitereeza tusobolera ddala singa abakazi banajjamu okwetya n'okwagala okulowooza nti omusajja mumuleke n'okulowooza nti buli mukazi avaayo okulwanira eddembe ly'abaana be ayagala kwonoona bufumbo bwa musajja yagenze yonna gye yagenze kubanga nze olaba Chosen kyenyagala omugamba kano akayimba ke yakakuba kalimu nno message ey'amaanyi ennene tomanyi kibukoza tya oyo basinga omaza mama tuli bazira nfe tumanyi okulwana entalo kati baŋŋambye akagambo kayansakata emiggo n'akola ki n'engweri omuwala yangaye bamusakata emiggo n'agweri oba kadiri yaluwandiika ndowooza Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenesanya okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eyakago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Sitera ku +271 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamria Port Edeira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka.
yamugamba kankuteremu ke nali nkoze yabategese okukyala n'atajja wallahi billahi tallahi baganda buuza Namukasa babadde abawala basatu baganda b'omuwala Nashiba nga Nashiba waali sister we n'agamba badde mukyala mukulu n'angamba Shamimu oyo omusajja yatutegese ekukyala teyalabikako nenzijukira akayimba ka Chozeni nga kalimu yantegese emikolo n'atajja neŋŋamba kadi n'obuwandiisa awandiika simanyi neŋŋamba ebigambo ebiri mu luyimba nga bikwatagana na biri kwona ate nebinsobera blaza nebinsobera naye kye tusooka njagala okulabula mwenna abadda mu ngabo zigammwe ag'ekisiru nga mukanga ab'amawulire ojja genda mukomera nga tonnakola musango ekyo kyekisooka si kyamagezi kya busiru ekisemberayo ddala ku sayidi y'omuyimbi n'omwami nze kyenteesa kyokka nze abantu oba mweremaganye mwete naye abaana bano tebaaliyo nga mukkiriziganya baleme kubusafali nga bambi lwa busungu bwammwe ekyokubiri nammwe abasajja kino kanki bagamba abasajja tufa bubi ekitutta obubi kiri kimu buli we tufuna ebizibu mu maka bwe bityo abaana bagenda n'abakazi n'otuuka ku nsi nga tolinaayo na muntu n'ogu n'olaba abaana nga batudde balowezeka kitaabwe ne mubagamba bano taata mmwe yafudde nti emu neffe tetwakula naye like the sina love ya taata ekyamazima badde naakamutegeera nawe ate omusajja era bya mirundi ebiri buli we weesembeze ewala n'abaana after break up jjukira abasajja emitima gyaffe gitamangu otoono n'obaako adda mu bulamu bwo bannange Conrad Sole ndi mu kamera naye jangu ku theatre njangu kati omusajja fuba okulaba ng'okiipinga bondi eyo omuntu yekka abantu bokka batajja kuvaamu be baana omanyi nti nno omukazi asobola otuka tayimu nga mukulanye abe wabe ne bamunona okimanyi n'abaana bamanyi okugamba taata maama katumugjewo wano ne bamuzimira ne bamugjawo n'ofa ng'embwa tolina mukazi asobola kubeera naye kubanga tokyasobola ate internet teyeerabira abantu bonna bajja mu mawulire bakijjukire nnyo ekyo kamera teyeerabira ate kyala abakazi nga twawukanye ne babba baffe mmwe ababala babafunye si mpalana ntubawalana nedda wabula nze mbasaba temugaana basajja abo okulabirira baana baabwe nze osobola okunteekako amaanyi gonna kubanga tomanya kye nnyinza kukola tomanyina kyenkulowooleza okitegeera kuba watwala omusajja oba omusajja yasalawo ggwe wakati wange naawe yalondawo ggwe nze osobola okunteekako amaanyi gonna naye omusajja tomuteekako mbeera emuleetera kukyawa baana be kati kino kankigambe kituufu abakazi bwe ba breaking up n'abasajja abakazi baloota mangu n'afuna omusajja n'amulaba mu future buli kimu kati kisaasinza obbamenya omutima byebirooto ebibutakola ki obutatuukirira era akukyawa ku mutima naye ate munange ekintu kyokka ekisobola okuzza atisa ebitundu 3 ku mutima ogumenyese ate gwe kwagala baana neyerekeramu kali okwo kwe kusaasira no mu ddiini yaffe kutugamba nti alinamu okusaasira naye okusaasira okwo kujja lwagamba nti abaana bange ayagala abaana be bw'alaba abaana nga basanyufu nga okay era ye thank you yejja after 30 minutes tata gundi weebale bambi oba olumu oli nga tasobola kukubira n'ateekako message tweyanziza nnyo tweyanza naye nga wali w'omuweeredde talina kyeyeetaaza ekyo naye bw'alaba abaana nga basanyufu n'agamba wayi kaneereke muno ak'obuntu bambi weebale taata w'abaana bano kadiri omukazi ono ayinza obutakutegeera kino kati nkigamba nga musajja he will never understand you wabanga ekisooka wamufunanga muto n'akwesiga n'akuwa n'obulamu bwe bw'abaana bameka babiri tali kutegeera kyokka ate osobola obba ng'olina ensonga eziri validi ekyo nkigamba nga musajja munnange ng'olina ensonga zo lwaki wamuta ontegedde bulungi engeri yokka omukazi oyo maybe lwali kutegeera olunaku olumu sanyusa abaana be bw'anaalaba abaana be nga balya bulungi basula bulungi basoma bulungi bye banajja nga bamunyumiza abakazi ebibazzaamu amaanyi nno bitono obwana buva ku tripu ne bumunyumiza mami batututte bwe bati ne bwe bati batugulidde ice cream tali mukazi atajjukira ekyo nkikubuulira taliyo olaba ne bwaba ayogera bingi abaana n'agamba
abagulira ngatto kwakoma okitegedde bulungi kale zaazibagulira sijja kwogera nti tazibagulira naye akijjukira nti bagula engatto z'abaana ekyokubiri gy'okoma okulabirira abaana ogenda kujjawo tension eri wakati wa mukyala wo ono gw'ofunye ne gw'obadde naye wakati challenge etutandise okufuna wakati w'ebiriwo kati ate ne mukyala wa omupya gw'oli naye atandise okubyambaliramu ate nga teyandibaddemu so ate obunavu nga tetunnabuteeka ku chosen tujja buteeka kugula kuba nti chosen Becky linnya ddene tutosobodde ku protectinga chosen Becky away from criticism zino naye nga ffe tubanze nabalabye Saudi muli mu kusaba that is beautiful kitegeeza nti obufumbo buli mu kutambula ebyekampala bino obufumbo tebabusigira manyi obuvunaanyizibwa tebabusigira Kadiri waba takyagala kwogera na Nashiba asobola okufuna omuntu yenna naye nga lwaki anti ayinza okuba nga bw'oba ayogera n'ono omukyala omupya kiyinza obutamuyisa buki bulungi abasajja abakazi twemanyi omukazi asobola okuteekawo embeera nga tokyasobola kwogera ne maama w'abaana bo ono gwofunye omupya osobola okuteekawo sisitawo n'omugamba omanyi yogera ne Nashiba omugaye tugenda bwanga ssente bwe ziti omwana bw'aba mulwadde akubire ggwe okitegedde ateekawo wakati omuntu asobola okuba nga akomunika akugamba Simon tonnagwa mulaavu Simon g'oli muyaaye tewali bannaaye oli muyaaye wulirako kino future y'omwana wange teriiko compromise kubanga kyensobola omumu wakati ng'okyaliwo Simon wafunye omukazi nga mupya n'akugamba okwogera na mama ng'awooma kyenkanawa n'adijjukira tukitwale mukyala we akubye kati maama w'abaana akugamba omwana nno mulwadde mukazi we akusanga oyogera ne maama w'omwana oli mulwadde kazi ebyo tebabyagala abatazaalako baali bali luddawa tebabyagala ebyo abaalabanga mmwe abazze mweyagala kati oba omukakasa otya nti oli temweyagala ng'ate mwogera kati kyekino kye bali mu kukola kati kyova nze Kadiri mmugamba asobola oteekawo omuntu wakati waabwe oba sisita we bannaaye ekisooka abasajja omukazi watandikira okulowooza nti oyagala oyinza obba wadde emabega ne wooli nawe baba ebirumira ngaawe waliwo ekibulamu ekyo kyo nno nkigamba ne bw'awulira ng'akulina yajja n'okuwa obujulizi nti oli maama waaki ekyokubiri kakati maybe wekizuula nti nno bakutengesimu eyo bakuba yagikwata madamu omukazi yatugamba ekyozeni yakwata n'amugamba yenze nanyekwata yaki nanti ono abeera mukazi we kati jjukira kyozeni kati ye mukazi wa Kadiri owa ddala it is okay yes alina right yonna ekwata essimu ya bbaawe naye tone omukazi alina omusaayi gwa Kadiri naye anti kati tabeesiga alina osooka n'amukakasa nze mbikulangirawo nga twakatandika nti ki tolina musaayi gwo mugwange togenda kumalako Saimo beera nnyo gy'oli olina mu kajanja mbikubuulirirawo oli wa lugave batuziika wamu nomala neneetonda naye nga biyiseewo omanyi amazima agamu geetaaga omunaala nekyamazima kati kino kankigambo ekyo ne kimu nze ndowooza nti abazadde basobola okwawukana naye waliwo ebintu ebimu omwana bye yeetaaga okulabako mwayawukana omwana tagendanga ku ssomero omwana adizaavinga okulaba ku maama ne taata wadde baayawukana nga bamulekedde ku ssomero olunaku olukola ki muzze mu class day ne mutunula mu ki naye mune abantu babikola ekizibu kyanina ku basajja nga mwawukanye ke kakadda nnyuma bw'oyawukana n'omukazi mute munaabe gwe Saimo gwe sonaaba omuntu gwe abakazi be banaaba omukazi akukyawa n'akunaaba ebyaddala mute munaabe bwakulaba ofaanana otya aba yakunaaba atandike n'okusanga agambe bro ki ekiriwo bro kyakiriwo tugende tukyalira omwana ne mutuukayo ne museka buli omu n'asiibulamu ne kale tuddiŋŋane tunaddamu munyumya ku mwana strictly ebyo yayooka ebiveeko ali atya nawuli namuwulira alimu ekifuba naye kati ne Amiri kino kyakola kasikwa ngambe takyagala Amiri kakola nze nkagala Amiri muganda wa Kenzo tukasomako akatabo kayita Eddie Kenzo kati eyo chapter kyakoze eri ku chapter 13 mu katabo ke bayita Eddie Kenzo era omuwandiisi Kenzo yawandika n'agamba nnyunyunta buli mbeera eyo yakututteko omukazi okusobola okukulaakulanya bizinensi yo
yakawandika mu Luganda. Keeko kakoze abaana ne yeebaza. Keeko nagamba thank you Rebecca. Awe ensaniya nezizoka zikabuta kati oda zeyondeddeko ensaniya 50 kasi kwagambye mbu ye alabanga ono ate amuvinga ono mugambo yomuvuga yamuvinga ono. Amiri gyali yamuvinga ono. Twamusanze wali takagwanga munene muzibu. Amiri gyali yamuvinga ono naggalawo. Ate nakkiriza nti omukazi yagenda. Omuntu waggalirawo nga n'amazzi tegayingira oyo aba aggaddewo. Naye naayiga ekintu ekyo kimu abantu babakozesa batya. Obeera otya user. Kakati mu kaseera ng'omuntu alowooza akukozesa mukozese paka bw'anaakoowa. Waliwo omuzannyo baguyita omanyi eno side yaffe yasooka sympathy. Netufulumya oluyimba ne tugamba baatukuba. Mukulu n'atali siiti eziraga nti kale oba nabakuba ndabirira ki? Ne tutandika ne tugamba nti afulumizza zaaki. Ne tubuuza afulumizza zaaki. Omusajja obukopi. Lwaki omusajja mukopi? Ye n'alaga nti munna erinnya lyange libadde lyonooneka. Ate nga njagala kulaga bantu nti sijjanga obuvunaanyizibwa lw'abaana bange. Batidde bwe zituuka apostinga abaana. Akatabo yakasoma nnyo. Ne Nazaala. N'amwagaliza amazaalibwa amalungi. Kaakati wamala okukola ebyo. Mpozi oka chapter 13. Chapter 13. Akanyazaala kaali ku 2. Tojjaawo Luganda ku baŋŋanda z'abamukyalawo. Ate ne yakawandiika akikola. Kakati waliwo Kenzo gye yakawandiikako empya yagiwandiise mu Luzungu lwabadde broken anti agenda aleeta chapter empya kano ke yakoze ku Serena. Nako yakafulumizza olupapula. Kano akahaaga. Akahaaga. Muwe haaga okimulekere oba aseka yamanyi. Gw'ogende totunula na mabega. Totunula na mabega. Omanyi basingo faza bagende wamiri ne balya ne beko. Abasajja beeyongeredde ddala okwagala amiri. David Lutalo bamulaba. Yayinza David Lutalo butakyalina mutima ate. Nandi ekyatuuka ku amiri, kyatuuka ku Lutalo. Ndowooza ne banyumyamu n'amugamba bulaza gwe wawulira otya ni mwana wange nali nfudde nze ate nti nze nange kino. Abasajja beeyongedde ddala okulya emmere. Abasajja balya emmere ya amiri. Olaba omusajja agula olusaniya n'asiba n'endala 5. Abafuluma n'agamba gwe nkuwadde olusaniya. Kati amiri obugagga bwaliko. Ate ndowooza ne bamugamba ekigambo kimu sikusirika. Ate era mukiri mu katabo. Gwe akatabo Eddie Kenzo muganda wange. Kakati bw'oba oyagala okumanya how to manipulate a broken relationship bakayita. Keka Eddie Kenzo. Katabo written by Eddie Kenzo. Written by Eddie Kenzo. Kati ayagala obugagga ate. Kati wamala osoma ka Eddie Kenzo atolina osoma ka Bobi Wine. Bakayita gumaguma. Gumaguma? Uli balumundi kabasomeramu. Omanyi gwe tokoowa. Yabagenda kuwumula. Oba owummula ddi lwe batandika okukola. Simanyi ddi lw'owummula. Okuwummula nange tuli bwe tuti. Nina ke ndalayo nga bagamba kiki ekyakutuuseeko Noah Nobu? Wabadde kiki ekyakutuuseeko? Sawuda Madada. Nina kye nalayo ne bagamba mbu gundi yakukola ki okuba nnyo asaha okujjako oli omuvubuka mu staffa. Nga ne saha nakola naye interview. Ne bagamba mbu okuba nnyo gundi bakoowa. Olwanisa enkyukakyuka. Tewabiraba? Ebyo byaliyo. Nene saha ne tukola ne interview. Ebyo ne biggwa. Kati yali conclusion nti yali vibe byaggwa. Ale musafa tali. Akunsi kati kino kankigambe. Kituufu mu nsi y'abamu kati nze sina mugagga ali awo lwansonga nti abagagga baagala loyalty. Baagala muntu waabwe. Baagala nnyo muntu waabwe. Nga ne bw'oba kyayagala okukozesa tosobola kikola okikola olw'okubamba. Lwakuba nti sinnabafuna nnyo bali awo. Naye kati mu bibiina by'obufuzi I can't be loyal to any political party lwansonga nti on a good day ekibiina ky'obufuzi ekigenda kukola ekintu nga kyetaagayo eddoboozi erikigamba nti please stop. Kati tubadde George wano mu mboozi z'omwala gwe Nakivubo. Ebigambo by'omulodi byayogera biki? Bituufu. Naye obuzibu bwe tulina n'ebigambo by'omulodi. Hamu si ye mugagga asoosa era agenda okusembayo e Kampala. Ekyokubiri buli oweesiba ku Hamu bano abamusindiikiriza bo bawe beetu okusigala nga bakola ebyaki. Kati omwala baagusimye. Ekimotoka kyazze ne kisima awo badde watuula bu container. Nti ne kooti ne bweyisa injunction negamba nti
emirimu gyonna egigenda mu maaso giyimirire abasuubuzi bakyasobola kuddawo awo ate banaakolera mu kinnya naye tumaze ennaku 3 nga tuli ku hamu gwe tukola ki abatuufu aw'okusonga tumanyiiwo naye tetusongawo tuli ono tumufudde kiiso kya mbuzi kirekerera kakati nze awo sijja newe mbanga oli muntu wange sijja kubeerawo era ojja bbeera eyo ozimba omutima naye lwakuba ndera njja kubalanga obadde tompa kati abantu beegala abantu abali loyo gye bali naye ate n'obuzibu n'abantu abali loyo gye muli temubagoberera nnyo ate mugoberera abali bwe bati kubanga singa abali loyo gye muli mbadde mubagoberera nnyo okitegedde bulungi naye with time ate omuntu amala n'akwetegereza kubanga omuntu bw'oba omwogerako ekintu nagamba oba Simon namukola ki ate n'akola nga omwogeddeko ekirala nga takubiranga ku ssimu atandika okubaako wakuteeka ng'alaba ate leero omwogeddeko kirungi nga takubiranga ku ssimu simukubiranga ku ssimu leero nga njogeddeko bulungi kitegedde bulungi kitegeeza takulinaako buzibu wabula amazima agoogeranga bugali kyogedde nga bwe kiri ate ne mba nakwogerako ekintu ne nkizuula nti nno kyali kiki siri wano kuzimba Bwakabaka bayita we abantu basinga okukisinga obbata wanjiri kinkimu tinaalabika ntya nga nzijjawo bye nayogera oyimirira olinga Namukasa n'ogamba nkijjeewo nkiridde era nze okujja ne kugamba nti bannange nze abagundi era kyobala ti abawagiza ajja kusanga for example n'owaana alien nga ali omwogeddeko ekisa kituufu ngamba nga mwamukuba mmwe kubanga ye bambi kyayagala ayagala oyogera ekirungi kyokka naye nga ate waliwo n'ekintu kyolaba nga tekitambula buki bulungi nze siri mu lutalo ndi mu mulimu gw'amawulire ate kyala abantu bategere nti wano tewali lutalo teri muntu yenna aba ali mu kukola ku lutalo abantu betwogerako bakoleko olutalo ogenda bajjako ki gwe wali tuteku famire yo yona ku gundi ku trip gwe weesiimye Joseph Becky yakutta abantu bameka bonna babatikka ku nnyonyi nze njagala ka ticket kamu kange kakyagaanye kati ng'otandika wala na Joseph Becky tulinawo omutandikira ekyakyo ze ntasulawo osula otegedde bulungi ebizibu byo byolina si byalina oba owalana waaki temukola mulimu gwe gumu oli muyimbi gwe oli munnamawulire Chameleon omukazi yafirinze divorce yes but it is okay ne wakitabikola ku muni bivaawo amuumuza bwa hajja yeteekateeka buli kintu oba olina kiwa time tumenya emitima naye omuntu gwe weemenya omutima ono baaba agumumenya mu sessions anti Chameleon abanga ali covering okuva mu kimu n'amala n'amuza n'amuteekamu ekirala ofiringa divorce okimanyi yakiteekamu 23 ebadde eganye n'omukazi byeyeekwasa nti keya tewaali naye twaliyo nze omuntu yenna ng'ali abadde mu bufumbo bwe nga yatugamba ekibaddeyo simuwakanya kemba nga saaliyo era ayagala bamu ennyumba y'esseguko era Chameleon yasobola otubulya ndi bannange nedda naye ne Chameleon yakkiriza yakkiriza siina buzibu twawukana ekizibu kiri ku byakugabana yakkiriza ebintu biba bitono bye babagabanye Chameleon byebintu byokka byalina bagabanya enju yokka nnyumba yokka gye yasabye ayika yeriko amaanyi ge wano abaana omukwanako nnaku bbiri n'agamba obonkyawa tugabane kubasajja b'ennaku zino nnaku bbiri nagaabo ayinza bikuba olaba oba wa myaka 15 nemwerega n'ebintu naye omuwa n'omuva nemwetaaga olaba omuwa abantu banatandika okutwala ekintu ky'okwawukana nga kiri okke omuntu omu omutuuza n'omugamba ola kitwala nnyo nga kyamaanyi otuuza omuntu n'omugamba wansanga nzitowa obukadde 10 kati nzitowa 10 nsaba nkuweeyo 3 ke kapoloti kamu ne kapito wa bukadde 10 n'abaana nja balabira naye agenda atandikireko ogenda obanga omuntu agenze ng'atambuzza obulamu 15 years okuleka omwana wa munno nga gw'oli bulungi yadde mwatandike nga ye atandika bulamu bino byemuwoza muleke mu bikolwa mulamu bye bisiraani bye tufuna ate ne tugamba omukazi yakuloga abakazi abo batandika bikolwa mulamu ewa omuwa kyovola nti nze nga relationship bwefuna obuzibu omusajja solovinga ebizibu byo nga omukazi gw'ofunyuma yatannabiyingira kuba ajja bisolovinga ng'abizza ku sayidi ye kuba naye kati aba ataasa ate naye ataasa bibye naye ataasa yabikolawa aba ataasa byanaafunako muwe kale muterese muterese heartbreak zinyingi oba kikiba sizoni oba gavumenti heartbreak nyingi
Ndoza n'obwavu. Bwavu. Omalaba abantu balina laavu eddanga ebyetaago si bingi. N'omukazi musajja abeera awo nga buli kimu kimunyiiza. Oba wakadde wakaba tolina kye waakoze omukazi agamba twagala ku ssente n'okambuwala bukambuwazi. Buli kimu kinyiiza. Buli omu wali akwate ku munne. Mapyaki ng'ekizimbe kijjako tubadde nago olwaleero mapyaki agali awo. Gwe nalabye otambuza emboozi ya Sheri Matovu ne Okushifa. Waliyo? Naliyo nesimanyi lwaki abantu. Kati kubona ani yeewakana? Sheri abantu basindika nti nno batuvume. Nze kikusiina buzibu sayimo. Nze buli omu namugambanga kambizzeeyo ewa munno. Nze era ogwanga omulimu gwali awo kubijja wa Okushifa bitwalira Sheri. Bijja wa Sheri biddiza Okushifa. Saatuulamu nti oba mpummulemu nti oba mbirowoozeeko nnyongeremu. Buli omu olwabimpanga era abantu bandabanga. Amalima yandaba. Nga siwummula. Mpaka buli omu mpaka Sheri bwe yagenda twali mu katabo kaali takaggwa. Nga ebivumo gwabitambuza. Ng'ebigambo. Nga saagala kuntunza bigambo after. Era nga buli omu mugamba kati kambiddiza oli. Obamala obigamba wano. Bw'ogamba kati kansoko nsimba wakati awo. Kati kambitwalira Okushifa. Kambitwalira Okushifa. Okushifa nga mutwalira nga naye ampa. Nga naye mbikwata. Nga mbizze eno. Kati buli omu nze ne mbaleka awo. Naye ne mbagamba ngenda katandika nga kantu. Mpeba YouTuber tetulinayo ki? Content. Ebibadde wano ngenda byongerayo. Nga basekaze ne ndowooza kiryokke. Naye tebeeyagalira ddala. Musajja aluma. Omusajja aluma. Kale kyali kitawanya Sheri. Okushifa yakola interview ne Nambwayo oyo. N'atayogera linnya lya muntu naye n'agamba alina omuntu eyali amusse omuntu mulogo mubi nnyo. Yali amusse. Munnange akola ki? Mukwano mbeera naye. Agamba gundi Nambwayo yakiteeka kwani ku Sheri. Sheri ayagala ovaayo kiriyalinga nti bagamba ye. Okushifa gwagamba amumanyi kuba naye yakimukolako. Akubira ne kasuku ayagatuwa ki? Kantu. Naye olw'essaani nga lwagala okukatuwa tetuliiwo ffenna tuli bize. Kati abate ku lw'omukaaga bwe musanga ewaani. Ewali takaggwa ekiro. Wampita bamasaasobola. Okitegedde? Nambwayo ajja mugamba Nambwayo Sheri agamba omutaddeko amaanyi ki? Mangi baali tebagamba ye nga baali bagamba ye. Ye Nambwayo ng'alemerako. Ye akitegeeza jjukira Nambwayo muntu wa Okushifa. Kitegeeza Nambwayo kwakisimbyeko essira. Ye akakasa nti baali bagamba ani? Kitegeeza ye Sheri ayagala kutereeza nti bana oli yayogera nti yali tagamba agamba muntu mulala sinze. Naye ate okwemerako kwa Nambwayo kukuwa ekirowoozo nti olaba n'atambula n'oli yandibanga kituufu. Mba ndi awo ngamba ani Nambwayo naye ng'okipika nnyo kitaddemu amaanyi mangi. Agamba nze bana mukazi w'ebizigo tanteekako maanyi. Yali muto ng'awulira Sheri Matovu. Wano yabeeranga mu kulya kashi nga asiba enviiri ezitafaanagana n'akalango katalyasi. Mama nanyunja kukurya kashi. Nga nkwate ekkubo nga ngenda wa Sheri. Nga mugamba kwogeramu ne Nambwayo. Naye agambye mbuye baali bagamba ggwe. Nambwayo yabikuwa bitwale bw'otyo. Naawe oyinza oba ggwe. Nayongeramu kale katono awo. Kakati Sheri ng'aga okakasa alimba. Okushifa itagamba nze. Adamba mbi yeegaana. Aganya itagamba nze. Kati mba ndi awo Okushifa otanajja ku mukolo Nambwayo amusoose. Nambwayo tumutuuzizza twali tutudde. Olwo ne Shira Price atuuse. Atuuka. Tuba tuli awo nga Okushifa. Agguse. Nambwayo ng'amutegekera akatebe. Beetunuddemu ati Okushifa tumutuuza ano. Sheri ali side eri tendi zaali zeetuliddemu bwe ziti. Naye nga beetunuddemu. Sheri atudde ne Ndawusi, Farida Ndawusi. Ne Queen Florence. Munnange nga Okushifa atuuka nga mugamba Okushifa Sheri nga mutaddeko amaanyi mangi. Ekyo kati naawe oli mukwongerayo kantu. Mpulira. Mubuuza nga mutaddeko amaanyi mangi. Agamba mukazi gwe wali ogamba si ye. Ng'agamba
bwe yagambye nga lwaki agamba nali sigamba ye nga kawabula anzije mu mboozi ze nze byonna bivaako kati bannaye ndi bize nina omujamani yafuna mu Germany n'agamba nava mu mboozi ezo nga muganda naye wasonyiwa sheri okutwalako omusajja ekyokumubbako omusajja amunyumyamu naŋŋamba yamulina ne muganda naye yamutwala bweru kukola sheri yakikambawe namutwala mu Bakadama Sweden otyo gye baŋŋamba bano omusajja yali afunye wakwegadanga yamutwala amulina nga kakakasa amulina konza amulina kati nga nsooka muka pause nga ngende wa sheri nga muga bambuuzizzawo pishifa agambye omusajja omulina n'agamba gwe nninza omusajja nga ate nninzaani mulina ne leero mbadde nzija wano nva kwogera naye nga nzirayo n'ogazaayo nga muga agambye omusajja kati biki ebigenda mu maaso akatabo bali mu kalonkinga eno bali mu auctioning yakatabo batunnyonnyola ebirimu where is my charger saategera kyonna kyali mu katabo mukaseera nga yabayise mugula akatabo ke gw'oli mu kutambuza lugambo olujje n'oluzze era ngaali mukundaba bwakazibenda kiki nga ndi bize ndozi yamanya nti omuntu azaddeko abaafukafuka teyakufaako yategeera njasamira nnyo ngaawo pishifa muga agambye amulina pishifa amulina konze ye n'aginyiga ey'amaanyi ate shifa aba n'essimu ez'ebbeeyi okusimu akulaze eki nga bamuweereza ssente bamubuuza have you received uncle amugamba you deserve everything ono nga amuga received kwe yakoma no thank you no what nga addamu aŋŋamba sajjayo mugamba atuuleko ze namuta kino ki nabadde wa konze wabadde German nga ngenze labaani konze omwami wo binani yabimpeereza nga biriko ki awe ekyomwami kikakasa nti mwami yakola ki yakulaga nga beegatta yakulaga ki nali mbalabyeko nga bali bonna German German ku social media andaga message ng'omukulu owaffe wa shed ng'ali mugamba I'm here just a few hours German to Sweden can you please come and see me I will facilitate kubanga amulabye Germany ono ali Sweden ono teyamuddamu yakoowa n'amugamba okay it is okay if you don't want to reply n'agamba ebyo byani n'agenda n'agamba muyinza okugamba neekwasa n'agenda wali abeera profile yooyo oba nedda kofe yooyo n'obikwata n'obizza ewa maama Sheri Matovu omusawo omuganda nali naakabizaayo Catherine n'atandika oyimba mama kabina siddogo nina mukisa bukisa siddogo ono n'akwata essimu Sheri siddogo nina mukisa bukisa siddogo mbandi eri obushifa shabe byangu nkwataako kayimba naye n'atandika siddogo nina mukisa bukisa siddogo nga beeweereza nembyagala nemmanya duno tebijja kukoma bannaye nensanyuka nnyo nebagamba kano n'akantu nkatandika ku Mande kyendabye kati ngenda olaba nga gundi atandisaani nambwayo ye maama abeebizigo nga bangi olwo agasaani naani bannaye ndabyewo Farida Ndawusi wali endo laba nga gundi manager wa Sheri amukonyeeko nti eno bakugeya kyanu tuveewo wano tuveewo bamugyewo bano ababa bamutwala bano ne bakuba akakule neŋŋambawo pishifa tewonanga tewasonyiwa Sheri teyaziramu awo sijja muwayiriza musajja aluma naye nagenda nkitegedde nti Sheri tebakusonyiwa keep that in mind ye Sheri omusajja amutwala akimanyi waho pishifa yes baali banyumya nonyumya nya
Opishifa yamunyumizaako omusajja nga omanyi abakazi ebibatwaza abasajja babannaabwe si bitono. Kuba yamunyumizaako. Simanyi. The man moves me well. So bye babi shali yali amanyi bye byagwa. Bwera gundi ya moving on. Shali nabadde mugambye afuna omusajja omulala afumbirwe. Obadde wa Tadias. What Tadias some moving on. Namba yangambe Tadias tachayinza kuzanna. Ni Tadias Katumba. Mbu Tadias yamukubira namga tachayinza muzza. Tadias kuyasheli matuvu bamukubira essimu. Batuukirira mutuukirire. Tewalaba apology ya Tadias ne sheli matuvu ya case gye yakola. Yagamba ati. Tubeera mama w'abaana ng'olina ebimuli. Ng'obimpa. Sijja fukamira. Yali talina kiddako weefukamirira. Yeegayirira. Yeegayirira. Naawe taata w'abaana. Naawe taata w'abaana nsaba onsonyiwe. Kale biri byaliwo. Olaba kale yagala yisa mukandu ka Tadias. Tuzanye skiti yagunne. Yisa mukandu ka Tadias. Obeera ng'onfunye. Ani. Banenze kati kino kyogere kiveewo. Naye tusigala ku nsi babiri. Mbuki. Byendiddeko bimala. Njakuta screenshot zo. Ezaaki. Omukazi yagamba ina ndoli piki zange. Naira wallahi. Saimo tebango sindika viewers. Tunakuwolereza tutya. Kazi wasola motozo oyo naye. Yagamba ina ndoli piki. Newashazita. Naye nzo kukola mwaka ati Saimo. Emyezi eji. Ense talina mukazi okyo banze ngamba temumunyiigira nnyo. Naye ankubidde mukazi w'ekyo. Abantu be twalutandika nena limpodde. Twatandika naye anayi naffe tususse. Abantu babakuba nnyo. Twalutandika naye kazi kyako omwana w'omuntu niyamba naye. Yamugambye alinga sweet bomb. Naye kiri kivuma naye. Ze mutuka kwempulira n'avuma ekivume ekipanga sikiwulirangako. Naye gwe bavumanga nayesinga naye yalabika asazeewo abe mukkakka. Ayogera nti butono yinga buluma. Kalubindi olinga benzi be. Saazaagati. Kalubindi soyamba tolinga benzi be. Naye lwaki onakkatiriza nnyo nti bano baayawukana bituufu? Anaye nakkiriza YouTuber gwe nsobola okuba naye omukwano kati. Kuba tetukola kantu kafaanagana. Yes before. Ye Vicky exclusive. Vicky bambi kati ebibye byanjawulo nnyo. Kati abo sibakolako lugambo. Lwaki? Kubanga tetukompiitinga. Era salonga yes before betwasembayo ebyomuzibe kwe twakoma. Bambi. Sasa simuyinaako buzibu naye just mbadde nkubuuza lwaki abantu bakkaatiriza nnyo. Ani Faruku? Naye simuyinaako buzibu. Fo tulinako obuzibu. Mwesa yonna twawukana kuba nsobola wendowooza yakanako yiyo. Lwaki mukwano towandowooza ku bali? Abo sibawaako ndowooza kuba nabo tebawandowooza. Nati nze mbuuza kuba tebali mu mazina ga nkima. Gundi mbuuza. Mbeereko ko ne ku mikwano. Essaawa yonna bakugamba nti olidde olukwe mu Shamimo kubanga yakutte nange wesikiriza. Naye nkuvaamu. Ne ngamba leero sister. Nembeera ne ngamba leero blaza ali kusaidia naye kusaidia yange. Bwetumane tukwatagana nga tukwatagana. Twava mu lubuto lumu tukanga n'abalongo baawukana. Tusobola okwawukana osobola okujja ng'oli ku tiimu ndala nga ndi ku tiimu ndala. Omugagga eyakuwadde si ye yakoze ki? Nga si ye yakupadde. Nga waliwo ennyumba eyeetaaga okuggala. Owaayi. Nali gyakikubuuza naye ne ngamba wa. Ye biba binkwatirako wa. Ekyaki? Chess before. Ekyo. Why? Aina we yanyigamu awo naga omukazi omba mumulya simu munaba musoose. Ngamba badna. Sajja. Olaba ekyamazima. Abo bagenda okuvayo batwegana. Bamumanyo bamugana ekimwacha kyasukka. Olaba relationships ezo ziraba. Zirina ebizibu naddala ez'abantu abeesisinkana nga bato banga batandika. Kati abaana baakiivinze babiri. Bambi. Nesimanyi lwaki abantu balwana nnyo relationship yabwe. Buli omu byagenda kati nze bagamba ani wabadde kubukidde abadde tagenda out. Nga she's a work home person. Bwava ku mulimu gadda waka. Kati next media erimu ebivulo eby'empaka. Oba ontegeera kati alina life empya gy'ayize.
kati abantu wetukulwa awamu mu process y'okubaako bye tuyiga olumu twawukanamu nate netusigala nga ate ffe twetegeera nga kotegeera munno kubanga SB4 center zikutteko n'abawala asobola obbanga abalabyeko naye atayinza obutafuna amutegeera ngaani nga ani ani ayagala nnyo bbaawe okitegedde bulungi ekyokubiri omusajja yonna gye buva ne gye bulaga musobola okufuna obutakkanya n'omukyala naye ate woba olina at the back of your mind oba okimanyi nti akwagala ate kyekikukumyawo so mufe nnyo ku bibakwatako relationship mugireke bannanga wana tewasigalewo ku mufumbo sanyu eriri mu bufumbo basibo ne bannyabo tetulira banga obufumbo bulimu essanyu marriage is a good thing by the way marriage is a good feeling bw'oba olina omuntu akwagala ebyaddala owange yageze kuwumula kunsabira nkendeeze ku kimwa abantu balina bye basirikidde nabo abatwagala so ekyomwo mwakireke ebyo ebizibu bye tulina byasobola osabirako ebiriwo bingi bw'oba ogenze kuwumula kusabira kimwa kanya luzungu ono yogera ebigambo bya luzungu bitaano ng'akyayogera it's not funny it wasn't funny Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lye tusenyesa Muna